This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Africa band eri mukuchanganya emyaka 5 kati nabali e London mulinde empanga Royal Regency Hall wegenda okubeera September 2025 nga Africa band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo ediyawe Winnie Lwachi Titus Vibes DJ Mac agenda kuba muziki ne DJ Waswa tuyoke celebrating Africa band ngenjaganya emyaka 5 atamanya Africa band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emeza y'abantu 10 pounds Rusamvo yakatano nga Afrika sindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri byambozi ndongo njerere eno kusala keke Afrika yakuyima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa emunga emiryango gikutwawo sawundi togirabangako ebitaala zino zisikurini okubukinga oba reservations kubira Richmond Promos ku 0790 388 480 musanvu oba Uncle Dan ku 0745 0M22 musanvu oba Benadi ku 0787 973 amajaganya ga Africa band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond Promos ne Uncle Dan. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngenasa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje, ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Ale ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda namu kujira kutoka ntoku ndi mbuzi ndi Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abola bababbi abakyala wale somwira mbaine mbuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tuina eno wojirabira tuina reje tusosokola. Omusajja abadde yeyanjula ebitibwa bye byonna ne company zenga bozimanyi n'atuleetera abafa abagenda bandikomye funeral service okufa sikudda Ogazimirala building company akuba peva ne 99 tunywako n'obuji oluvanyuma tulyako emmere kitabo abafuna ettaka mu ndagaano y'olwenda kivulo kabite kabula musombi magezi gatta 12 Desemba tugaba eddala ly'omwenge erijja abantu aligoba amajini ku bantu ffenna twagala mataba ky'omukeya service erabirira ebudaabuda atwagala tuli ku simu 0774 790 ya WhatsApp 0708 247
260 muwogo azimbira da building company tuzimbisa muwogo tukuba nayinyai muwogo tukuba peva mu muwogo mututuukirire olina taata wanyu omwenge tulina eddala lijja omuntu ku mwenge olina mukyala w'amajini gamukwata ate gakwata banyirira tuwe eddagala ligoba amajini tukola buli ekyetaagisa tusengula abafu twabya ennyimbe gwe tutuukirire kweza essimu 0779 nze ababuuzaako nze muzzukulu wa eseri nakibuuka Magala tazibwawo kitasimbwa gwayambadde musajja alumbwa Magala tolina linnya lya luzungu nanti era siri muzungu no tebakuwa linnya waliwo gye bayita kaakati bwe baali banzaala nze ndi musajja yazaalibwa mu maka amasiraamu wa Haji Yunus Musoke Semakula kitange Yusufu Semakula jjajja wange Yusufu Musagala kati nze bwe nazaalibwa ndi musajja musiraamu nga nze Magala Twaha Bateesaki Magala Twaha Bateesaki ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'ekkumi 1991 erinnya Bateesaki baalinzijjaho nenfuuka Magala Twaha bali kyewuunya kati nga 25 ogw'omunaana 2024 erinnya Twaha nze nalyejjako waliwo omusajja omulalu oba musirusiru oba mutooletoole bamita Seeka Batemyetto yatugamba tuliyo emiziro gyaffe kati nalaba nga sisobola kubeera n'abantu babuyabuya waliwo ne Pastor Juze adde agamba mbu oba kiryoko okwagala muganda wo anti era busiru bwe batawaanya oba kyali bweki gyosimanyi sitaserwadda ye yasirwala kunoonya kubama bwe boogera ebyabwe byonna biba bya bulimba neffe olw'okuba tuli bantu abali mu society y'abategeevu tubaleka teriyo muntu ayagala kunoonya kibi mu nzikiriza ya muntu atasobola kifuna naye olw'obugunjufu lw'Abaganda omuntu akulekera ekintu kyo n'okivuga nga bw'okyagala awo ekyokulabirako nti teriyo ddiini ya kitiibwa terino ddiini erina kitiibwa yakyewa nga y'Abakatuliki ye ddiini eyamanya pipeline yaayo mwetambulira mwokka tolisanga Mukatuliki alumba muntu kati bo bano abalala babaleekaanira mu nnyonnyonnyo olw'okuba bannalukalala Omukatuliki yakulaga takuddamu Akatuliki ffe tubeera ku kyaffe teriyo na ddiini era nze natuuse n'okukwata abaana bange babiri nembawo Omukatuliki ye ddiini gyendaba oba bwe kuba kugenda wa Katonda ng'obuntu bulamu bwe butwala omuntu ewa Katonda Abakatuliki bagenda tulyako eggulu nga tulaba n'omukulisitaayo abantu omukulisitaayo be bazaala abalokole abavuma abantu nga Serwadda kizibu omuga kazi ye Josefu aba muki mulokole ngamba nga batuma Abakatuliki bapolisita Josefu baalinga Bakatuliki Josefu be Bakatuliki Josefu aba mukulisitaayo naye abalokola abasinga bava nnyo mu Buprotestanti olw'okuba be batuzaaya bano ababuyabuya abawumba tuutu abagwagwa wavu kyekisobola obbagaana okugenda mu ggulu kituufu naye abasiraamu nabo bantu anti kakati be bazaala bana bamutemampale be kati tebandibadde babi naye olw'okuba mwe muva kano akabinja akabi akakyasinza okubaako obulabe eri eggwanga n'okusinga bakkoni oyogedde ku busiraamu Lwasa musajjawo eggulu we nakkubiridde nabadde naye wange mukwano gwo ekyo kyekituufu Lwasa mukwano gwo ate sina mukwano gwange munywanyi wo ne mukwano gwo byawukanira wa mukwano gwo ye muntu asula ategedde ebikwatako munywanyi oyo gwe musisinkana olumu kitegeeza abasinga tulina banywanyi baffe kati Lwasa yasiramuse nabadde naye naŋŋamba wamusuubiza omukazi naye gwe namusuubiza namutwalako ne mu ssomero ne mujjayo nga bamufudde omusiraamu era namusanga ayambadde makisiweero ne mugaana edda era nagenda butereevu nabo banjulira nabaga nti omwana owange tayambalanga musiraamu kuba si musiraamu ne balowooza nnimba ne bagamba wadde ennaku 2 mu mutungire yunifoomu egwana omwana wange bamutungidde zino bamwamwe babiri owange mulungi entumbwe njagala abalenzi bagirabeko
Nemujjayo ne musakulu wereesesi. Kati Lwasa baba yasiramusa ate talina wange gyayinza kuwasa. Wali ogenda muwa muwalawo. Nze yaŋŋambye naŋŋamba. Mzee Magala yansuubiza ekikazi. Muwala si kikazi. Yanga nti wamusuubiza ekikazi. Naŋŋamba naye siddangamu mufuna okuva olwo. Kwekukubira ezo essimu zonyini. Nkola interview wagundi wayisa furniture. Twakubidde tukubira naŋŋamba naye oyo omusajja muyaaye. Bembeera naye ankakasa naŋŋamba ngenda kuwa. Naye waliwo asoba naye yawunga bakazi baddaaki. Kati waliwo kye bayita omuntu okubeera addicted. Kati fe abaasoma ennyo embeera z'abantu ali addicted ku mubaka w'ekyotera. Ani? Waliba wa Princess Amira. Gondi Honorable Kasolo. Ariadi. Ahora endeka. Ompatese. Lwasa obaka bombo tusiza. Mzee Magala omukyala gwe yali agenda okuwa yamukujjako. Ate kati ke wasiramuse tekikyasoboka. Naye yasiramuse. Kati andi waliwo obusiramu bw'ekibuli. Ali kibuli. Muwa. Babo bantu balamu. Yasiramu gedde. Ne buno obusiramu buno obupya. Era ye Akram. Kati oba mambyane yamulimbye. Yaye waliwo omuwala yali already yali yamugambako. Namugamba nti lwaki tosiramuka? N'okulokoka ajja kulokoka. N'okulokoka. Naye akati Lwasa ekimubonyaabonya n'abakazi ng'alina alya nakkuta. Nze simanyi lwaki buli gwafuna amussa mu ttaala. Oba yenkola ye. Kati Lwasa ye mugagga ow'amaalo ogw'ensoso okulaba mu kyasa kino. Oba naye teyasomako. Teyasoma nnyo. Naye ate atuswaza nnyo ffe abataasoma. Naffe tulimu atakaniguza. Lwasa ayitawo. Agiyitiriza. Nze kituufu. Omanyi lwaki nalwana nnyo abantu obutandabira mu kiti abataasoma. Omuntu abataasoma bafuna nnyo amaala agava ku level ate okudda waggulu. Omuntu ataasoma taswala. Kati mwami Lwasa alaga nnyo nti teyabugumizibwako. Ate nga mugagga. Nze nali manyi omuntu ataasoma bw'afuna ku ssente yandibadde atereera. Kubanga nza nnuma kuba ali mu kiti mwendi. Naye lwakuba ye munnange mugagga. Naye asukka. Ali addicted ku mwana w'effumbe. Naye kati ate yasiramuse. Yasiramuse. So abba mulamba. Era se olumusanga assalamu alaikum. Gasala nga tagakyalabika. Ng'akuddamu wa alaikum salam. Kati ate bw'anaamukyawa. Ani? Nedda omukazi beekyawadde, omukazi yagenda n'emubibye. Naye Jasi Lwasa yakirabye n'asalawo n'asiramuka. Kuba eri gye bawasa abangi ate era ekyamusiramudde eri basuubizayo abakazi 7 nga zonna mbeerera. Ate awo Lwasa aba mutuufu. Yagambye si kye kyamusiramudde, yagambye abasajja. Yagambye just eddiini yagyagadde. Naye ng'era ekijumwagaza lwa bwenzi. Be bantu abasinga okwagaza abenzi. Nti gye tulaga bwenzi bwerere bwe buliyo. Baba ogamba omuntu nti eri buli olunaakyanga nja kwebaka ku bakazi 7. Ate gwe webasema dda abeera embeerera. Awo Lwasa yakutte fu etuufu. Ate awo yakutte watuufu. Mzee Magala ompadde enseko. Now, story etambula ennaku zino wiiki eno era kye kyakunoonyesezza gwe Oluganda olumanyi bulungi nnyo n'ebigenda mu maaso ddiini byani ebyo n'ebisigadde. Olwo kiripu etambula ng'omulangira baga nti yagamba nti jangu oyanjule ababaka ba Kaisaali. Simanyi oba kyekituufu. Kyekituufu. Bazze wano protoko bagyogedde sijja gigenda mu nnyo naye nga mu ngeri y'enjawulo njagala mwenna okwaniriza
Nnaabagereka wa Buganda, Katikkiro wa Buganda, bannaalinnya abalangira n'abambejja, Vice President eyawummula, ab'ebitiibwa bakatikkiro abaawummula, ab'ebitiibwa Emmengo, baminisita ba Kabaka ne baminisita ba munnaffe Kaisaali, ab'ebitiibwa mwenna, bantu ba Katonda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ababaka ba Kaisaali kitegeeza ki? Ye muntu afuga eggwanga. Ye Kaisaali. Kubanga ekyo kiri mu Bayibuli. Yesu baamubuuza tuwenga empooza. N'abaga nti yabuuza bw'ati. Ekifaananyi ekiri kuno kyani? Kya Kaisaali. Kale ebya Kaisaali mu biwenga Kaisaali n'ebya Katonda mu biwenga Katonda, kubanga Kaisaali yali afuga eggwanga eryo. Era omulangira Nnakibinge jjajja w'Obusiraamu teyayogedde mu kuvvoola, yayogedde mu butuufu bw'ensonga naye ng'akyogedde mu lulimi olukusufu. Kati kangu ekyokulabirako okumanya yayogedde kituufu. Ti Pulezidenti wa Uganda n'eggwanga Uganda Kristaayo. Oba oyagala oba toyagala. Okuba Kristaayo litya? Nti lyafugwa Bungereza. Lwafuga Queen Kristaayo. Era yakulira Abakristaayo. Yakulira Abakristaayo. Kyova olaba nti Obwakabaka bwalwana nnyo bubeere n'eddiini ssatu. Nnyo. Era ne bukituukiriza. Naye nga Bungereza yali emaze otuyingiza ekibagala ky'Obwakabaka oba n'eddiini eki. Bwasanga Obwakabaka bwa Buganda butegeera nnyo naguno omulembe. Eddiini zonna ssatu tukuzikola ki? Tuziina. Abakatuliki be baasooka wano, si kyo? Okujja. Abasiraamu be baasooka. Abasiraamu be baasooka. Bajja lwakuba baasooka kuba babbi. Ne batubba bubbi Masanga. Na bintu n'abantu n'abaddu. Be bali mu slave trade. Anti era ky'oba olaba ne ababagobera babayita baddu. Olw'ensonga nti bajja mu budde bajjira mu ddiiru ya kubba bantu. Kye kibayisa n'ababagoberera okuba abaddu. Bajja kubba baddu. Era ne babba wano emyaka 20 gokka 8 myaka 40 paka 1888 myaka 44 nga babba bubbi bantu. Era nga bwe batwala babayita baddu, abalemererwa be bafumitamu emiti ne babaluca ne babateekaawo ne babakumako essanja. Era nti Abaafrika ne bakkiriza obbagoberera babatuuma ekiti amannya g'abantu be baali nga bawamba. Era oli agamba nti oyo omuddu wa Allah. Naye omuddu ye muntu omuwambe era gwe baawamba era omunyage. Kakati awo bwe bamala okutunyaga awo abaddako baali Bakristaayo 16 Ogwokubiri 1877. Abaddako Bakatuliki 1879. Abakatuliki be baasembayo. Bajja nga 29. Bajja 29 ate biki byowakana naawe ekitubulo. Abakatuliki ki ekibafuula abaganze ennyo singa bano bonna. Era baasomesa bya kintu kiramu. Teri muntu ayagala bintu byakusika muguwa. Olowooza lwaki abaasooka be batono? Basiraamu be baasooka. Era ebintu byabwe biringa nakati bya mpaka. Protestant ne bajja ne basomesa eby'emirembe ne bafunako bye bafuna. Abakatuliki olwajja baasomesa bintu bya ssanyu. Era ensonga nakati mu Uganda be basinga ne mu nsi yonna. Tuli obuwumbi 7 bo balinako obuwumbi 4. Abakatuliki balina obuwumbi 4 ku ddiini 264 eziri mu nsi. Nkebera. Pannaye Magala. Kebera. Abakatuliki nga b'amaanyi. Teriyo muntu ataya kintu kya ddembe era bano batwatike. Bafunako be baatika basobola kwatika nabo. Kankikebere wano. Kikebere. Ebintu bino njagala billioni 7 ba ne millioni 2. Katuliki be basinga. Basinga n'eddiini zonna ezikadde abantu obungi. Nga bw'olaba China esinga abantu abali mu Africa. As of 2024 tulina billioni 8. Yawula Abakatuliki. Nze nakoma kumanya billioni 7
emiliyoni 2 Medize religious to fulu bantu abakatoliki bali biliyoni emu abadini abebasinga obungi ya kakati nze wenalabira ate bagamba beeyongera okay this is as of 2023 naye bagamba beeyongera 1.15 mu 2022 bali bameka kati beba kyasinze mu nsi yonna lwa buntu bulamu era ojja laba bano bannaffe bakatwatike ngera be basinga obutono n'abalokola abakajja bajja tuuka babayise naye golaiko olina fitina ku busiraamu kubanga baaba nkugambye nze nzikiza n'obusiraamu bw'ekibuli bulina kabiiki nekaba bwe Kampala mukadde era nze sirina fitina ku musiraamu yenna kati ensomesa yaabwe yabyekanga kati tuddeyo wali so kati bwa Senkubuge yavuddeyo ne omukyala gwakola naye nga balaga si basanyufu n'ebyayogeddwa ebya Kaisaali n'ebiddako awo ekitegeeza bba ensonga be bazifunye obubi anti kibanga ssente olina essente awo bw'okwata ssente bwoti buli omu aba alabanga keetaano ali eri alaba akeetaano nange ndaba akeetaano bamulaba akapapula kikamu naye nga kaawula ebifaananyi okitegedde akeetaano ebifaananyi ebiri eno birala n'ebiri eno kati kyebakirabye naye nga omulangira talina kyeyayogedde kibi tekwabadde kuvoola tekwabadde kuvuma nedda kati Senkubuge saategedde ate lwaki teyakitegedde nga na musajja musumba mulamba ndowooza Kaisaali ndowooza impression abantu abasinga gye baafuna eya Kaisaali kiki si ye yatta Yesu Pilato pozi ye yatta Yesu Pilato yatta Yesu era yamusaalira n'okufa ate era ne Pilato si ye yatta Yesu ba yababuuza nti balina abasibe 3 ababbi 2 ne Yesu n'ababuuza kuba n'abasatu tutaani abantu bonna ne bamugamba nti Yesu yagenda ku people power ku maanyi g'abantu kwe yasinziira mbawaani bannange nti atuwe omukulu oli bwe yali amaze obbagamba ebitagatta mwana wa Katonda yakusiza abantu 15,000 ate y'omu yali afiiridde mu ddungu enjala naga nti ate mbawakikakyo yali tafiiridde eyo njala yafuna ekyokulya nga yagenda ku muzabbibu anti enjala yatuuka n'emuluma n'agenda ku muzabbibu n'alakanga tegwabala n'addayo omulundi ogwokubiri ogwokusatu yasanga tegwabalira ddala n'agamba gukale naye tola nti amaanyi ge gamu agagamba nti bala yakugamba gukale nga n'alyanku wangi Mzee Magala wabula walla ano yali amaze okugatabula Mzee Magala ndeka bannange kakati ebyo byonna nga tuvuddeyo omulangira yayogedde butereevu bwa nsonga ng'asimbuliza mu byawandiikibwa ebyeddiini Uganda eddiini Uganda nkristaayo oba oyaba batoyagala omanyi waliwo ebyo tutasobola kukkiriza naye nga bye bituufu era bwegenda olabe gavumenti bw'eba eronda baminisita esinza bakristaayo nezaako abakatuliki nezaako abasiraamu keba emmengo esinga bakristaayo nezaako abakatuliki nezaako abasiraamu aba abantu bo tebabiwabudde bitegeera era ne bootunuulira ngaba ya ttaka era basinga kuba bakristaayo yiika 526 ne bazaako abakatuliki yiika 126 ne bazaako abasiraamu yiika manya sikweya mayiro 4 bali sikweya mayiro 526 abakatuliki sikweya mayiro 126 abasiraamu sikweya mayiro 4 era nga bwe baga nti okubwesooka si ku buli abaasooka be baafuna ettono ettaka ate abaasembayo ne bafuna erisinga eri abana so mu periodi y'emu era wiiki eyewedde Kabaka yajaguza emyaka 32
ku Namulondo y'abajjajjaabe naye bagamba Mzee Magala kituufu nti Kabaka wano ne Baramya Mayanja tayitawo kati waki bateekawo ekyo kyonna kyonna ekyo kiyitibwako bekityo Kabaka libiyaniga nti ayita Masaka lwaki olabanga ekitono ekinene nga yennyini nsi Buganda anti ate eno takyayitayo eyo ku ne Baramya Mayanja tannasiima lwalisiima era aliyitayo anti bagamba mbo bwe yayitanga bagenda omutikkira kati abeera takkirizibwa kuddamu kuyitawo anti kyobadde ovunaana nti lwaki bazimba kinene ng'ate takyayitayo nze bwe nasooka okiraba ne Baramya Mayanja edda nali ndowooza nti baakikola because Kabaka waayita wokka kale ate nakitegeera luvannyuma olinga ŋŋamba nti ate Kabaka awo oba takkirizibwa kuyitawo takkirizibwa kuyitawo lwa nsonga nti ne Mayanja mulongo ate bamusuubira okuba nga bamuzaala ne Kabaka Mayanja ki Mayanja omugga bazaala muzaale River Mayanja eno eri wano e Busunju ate lyawo wokka eri buli woolaba yawula Busiro ku Kyaddondo yawula Mawokota ku Kyaddondo oyo yenna Mayanja bamuzaala muzaale Mayanja seziwa bazaala muzaale lwajjali bazaala bazaale mu ddwaliro eddwaliro lyasooka mu Uganda mbalitandika 1889 nga 2 Meeyi Mengo SS Mayanga Mengo Hospital abantu ebintu bye twogerako bya myaka na bisiibo bya 10 ati ogambye nti omugaba baguzaala ne Kabaka ogwo Mayanja anti ogambye baguzaala ne Kabaka ekitegeeza babazaala Kabaka Kabaka gwe basooka ozaalira mu ddwaliro mu Buganda yonna yali Edward Muteesa nga 12 ogwa 11 19 ogwa 11 19 Kabaka eyasooka bakabaka bali aba abakazaalibwa mu ddwaliro kuba Kabaka 36 Daudi Chwa bamuzaalira mu kisaakaate kya Saapulu Kaggwa ku Lwomukaaga nga 8 ogw'omunaana 1896 ne bazaala Muteesa ku Lwokuna nga 19 ogw'e11 1924 ne bazaala ono Mutebi nga ku Lwomukaaga nga 13 ogw'okuna 1955 bonna ba Saturday oliyo walwakuna Muteesa walwakuna Daudi Chwa yewe Olwomukaaga je bali babiri bokka anti ogambye bamuzaala n'omugga abantu bazaaliranga we basanze nedda ogambye nti Kabaka aliko bamuzaala n'omugga Kabaka bali abasooka Kabaka Kyabaggu gwe bazaala n'omugga Mayanja Kabaka Kyabaggu si ye yasooka yasooka Kabaka Kintu the first Muganda si ye Muganda yasooka ate ku ssomero baatugamba nti first Muganda buli yakusomesa yali ayita bye yasoma It began with a small step, a loan to build a future and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. yakusomesa olina obwagavu ndi yali akusinga amagezi nga bamalanga kwegatta 14 basomese gwe omwokwate nga bakweralira kuba basinga amagezi teri musomesa asinga muyizi magezi abasomesa baba banafu nnyo baabongo ku bayizi baabwe bababuuza ansa nga bazibuuza abantu be bamanya ababasinga amagezi nga yayina ne mu kitabu magendo zijja ate nakuba lwaki tewakizeemu ngate yayina ne mu kitabu bazisoma ye yandigikuwadde okitegedde kyentegeeza omusomesa gwe wennyini akutya kuba akubuuza ne byamanyi ye wabijja nga gwabanyi tolinawo ojja kijja naye lwakuba yakikusomesaako kati omuntu ategeera ayinza ogamba nti Omuganda yasooka Kintu
nga kintu yawasa nambi nantutulu omwana wa bakazi Lwendo omwana wa Sebumpenje omwana wa Nkali omwana wa Kalimbwe gwe nobanga gwe yasoka ate no waso omuntu nga yaza alina bajjajawe batano omuntu ayogere kino abategeera bulungi ye kintu baba ye yasoka nga yatula n'ebikamu 7 byali made balina ebyabere babikulira baba ye Muganda yasoka nga waliwo Kasujja waliwo Sebuko w'Olugave waliwo Lwomwa owendiga yali bossa waliwo Guludene abantu bali bategeera bulungi waliyo Olulegeya yafuuka Mugema kati omuntu okuga nti Omuganda yasoka ekintu nga yatula n'abantu 7 nga ye wa 8 otegeka Buganda ekitegeeza waliwo kye batulimba kuba batugamba kintu yayina ente ngane yagimuwa nti yayina ente emu ate era mu kutusomesa kyekimu batugamba waliwo ente eyabula oba yali yabacwezi bihogo si kyekyo be babulako eri omukulu eno nga naye ate ayina emu kati bagujjawo oba ono yabba ente yabali ekyasomesa ekyo abazungu baali bamaze otutaagula nga bataddewo entalo Bunyoro ne Buganda kali banoonya akakwate ke bagatta Abaganda n'Abanyoro ne baga Kakiru Kakama Nyangoma ba Luganda kudiruki bakiteeka tugande kusigala nga twerwana kubanga Kakungulu yakuba Bunyoro n'agenda Bunyoro yagikuba n'agijjako Buyaga n'agijjako Bugangazi n'agenda akuba Nkole n'abantu be yatwala Enkole ne babayita Abanyabuguru n'agenda akuba Kisoro abantu be yalekayo n'abayita Abatagwenda n'ajja akuba Busoga n'agiteekamu abantu be bayita Abakenyi n'agenda akuba Mbale era gyafiira ku 13 Novemba 1928 be bayita Abagangama be Baganda abali eyo nayinako omukwano gwange omuwala nga ngamba ekyalo kyabwe kiri Mbale eyo ne mubuuza oli mugisu nti nedda ndi muga kati nkitegeera luvannyuma nti Muganda wali Abaganda abali eyo bagenda 1907 kati Abatagwenda Baganda anti bagenda eri ne baganda ovayo ne baganda bano batagenda gye baava bano bakanya kugulu batagenda gye baava tebagenda gye baava nafuka batagendwa kati eno ate Embale be bayita abangangama mu nsi eteri yaabwe Abakenyi bano baga nti abo bagenyi si bawano Bunyoro Abunyoro we bagijjako Bujja Masaza Abakenyi be bawa be Busoga be bakola ebike 11 ekyo Busoga kati Abakenyi Baganda abagenda Busoga abona banna gotowo yanganga waliyo omuntu gwe bayita Mutyaba Abasoga bamanyi bamuyita Mutyabule Choka jozi na mwitako Mutyabule ono neyinga abasigala ye Mutyaba nero twagenda ku Samuzi twasangayo omuwala nga ye Namukasa ne mugamba Namukasa weddira kintu ze ndi Musoga beba Abakenya abayo bayina n'amannya Amaganda Baganda baffe asu Baganda baffe bannaffe Muganda baba wa kikacho ati Baganda ne Basoga kali baba Soga baba Musoga amudaka mwitati Musoga mwine Muganda wange yanzirako kali baba Musoga omuntu amudaka mwitati ya simanyi amuyitati kati abulana education system ya kiralu kati kintu musajja ali eyo bamuwayiriza dda nti ye Muganda yasoka tebamuwayiriza ko kuleka mwe bali kati inagamba ye kabaka wa Buganda yasoka kintu kakati okumanya abantu bategeera fe twali n'emirembe 72 kintu okulyoka okujja kankube n'ekyokulabako kintu mwana wa Bukadde Bukookoma yazali babene bena azalibwa Walugali yalibwa Seggulu Ligamba nju bategaana kwe kubanga manya ga kabaka gonna anti bali bana be bazaala kintu lweruse lwa kintu abamuzaala kakati era bwe baayagala okujjawo embeera ya Bugisu ne Buganda baga Abaganda bagenda ne bava mu Bamasaaba bajja eno
kati bali bagano tuwala nambu tuli bannaabwe olwoba twabasimbisa emivule emitwalo 5 nga jampaka era kungulu nasusimba na wano pasi kalamu nga naye wampaka ono ajja 1910 ne bamusimba 1912 akasambu ka pasi kalamu ono bamusimza 1912 huyu gwemula ngorochi ettaka lisigale n'obugimu nga terikulukuse ngera musango bakujjako nusu 2 ye Badru Kakungulu semeyi lwakirezi Kakungulu bamuzala 18 nkaga mu 5 waje madde mu Badru ogula nti nabadde kibuli 8 bamuzala 18 kati Badru Kakungulu bamuzala nga 2 Julai 1907 oyo ye taata wa Prince Kasim kati nafa ku Lwokusatu nga 24 January 1991 yawangala emyaka emeka yawangala emyaka 86 84 yawangala nnyo ate taata we n'okutya abasinga sempe bwambogo bamuzala 18 nafa nga 10 Ogwokusatu 1921 yali agenda mu myaka 10 yalina 91 mu 1907 nga 2 Ogwomusanvu nafa 90 what Lwokusatu nga 24 Ogwokuna 1991 kika kati yazala Nakibi yazala Omulangira jjajjawo Obusaamu Mbuga Nakibinge so kati tusoka tuddeyo wali kati ogambye twalina ebiseera 72 nga tetunalonda kintu nga kintu tannaba kubeera olina kyoyogedde Bene Cuucu bonna baali bajjajja bakintu kati gana amanya ga Kabaka manya ga bajjajjabe ekyokubiri kintu bazaalibwa abaana 4 yazaalibwa ne Bemba Musota ne Namuyonjo ne Nangoma ne Bemba Musota tulinayo Kabaka Bemba Musota anti yali nedda yali Bemba n'akambwa ne baga nti oli Bemba Musota obukambwe bwe kwe kumutuma Bemba Musota muganda wa kintu ne Namuyonjo yo yagenda n'abeera ebulondoganyi yali Namuyonjo mukazi yali musajja yabeera ebulondoganyi paka mu mwaka gwa 1897 abantu baayo bwe baali amatooka amanyaala ne bayitayo ebunyala kati gye bayita Kayunga katwalabye abataka oba abakulu b'ekika bajjajja nga bakwataganye ne president of course okwogerawo ne kutandika Katikkiro omukolo teyaguliiko abagamba Buganda omukolo teyaguliiko beewaggudde bo bali ku byabwe kati yabagulira ettaka yabawadde ne ssente okuzimbako ekizimbe kibi kye ekyabaddewo babeera tebatandise kwandamayininga Kabaka kakati bino ebintu tubyogeremu ng'amazima nga muntu ki aliwo awatali gavumenti nga yemukwasizaako abataka bennyini Mengo bwe yali egaba ettaka yabeesulu babba ku ndagaano y'olwenda batemera bantu ttaka ng'abantu individo tebawaako bataka butaka na ttaka lyabwe ewaffe Katende tutaddewo no kijjulo nga tunoonya miliyoni 5 okusasula obutaka bw'aboolugave tugende Matugga erwadda ab'empologoma bali ku ttaka lya Ssaabasajja Ssaabasajja yatuuka n'agamba ne Buganda Land Board bawe yiika 3 Buganda Land Board yagaano zibasalira paka omutaka lwaseeredde ab'empologoma ne bagaano muziikawo ne bagamba bamala tuwakyapa ate n'ettaka nga Eri Kayanja yalifunako liizi n'abagati bamuziikawo kati abataka okufuna ettaka ly'ekitebe kyabwe bajja ssente ne gubadde omusango
nga naffe Bulange government yali yagitwala era twasaba government egituddize. Olubiri baali government yalitwala twasaba government erukole ki? Erutuddize. Kyenjagala otegeera ng'ani ali wansi nga tali ku buyinza bwa government. Kituufu Mengo teyabaddeyo, Katikkiro teyabaddeyo. Abataka abagenze bannono, Katikkiro mufuzi, njagala tubyawule. Afuga baamizi tafuga bataka. Njagala ombuulire bw'oba otambula ng'Omuganda waawe ogwa Katikkiro. Ova mu nnyumba, ova mu luggya, olunyiriri, omutuba essiga n'akasolya. Okimanyi nti by'otambula Katikkiro byatambula. Muzzukulu mu kika ky'omutima yabadde yeetaagisa ku bataka. Tuva ku bantu okubalimba. Nze sijja kubanga balimba. Ng'ani kakuba muzikiti ogumaliza bayita president. Faabe kanisa ogimaliza teriyo mukolo gwetaagisa ssente. Nga tebannavuma bataka. Bavuma abayita kati president okuwa bishop emmotoka. Bavuma abayita president okuwa district card emmotoka. Bavuma abayita president awe mwepiskopi emmotoka. Tuve ku kwagala okumanyiira abataka. Nga twerimika mu bintu eby'ekisiru. Kyenjagala ekyo nze sigenda kuba na side ya muntu yenna avuma bataka okugenda wa president. Okufuna ettaka bwe banajja akasente. Wali akola emmenga atafuna musaala. Katikkiro olwajja bappa najjawo okolera obwereere emmengo. Abataka ne babassa ku musaala ki? Mbuulira omutaka ye atayagala baana be basome. Abataka si baawe emmotoka Kabaka be yawa Hariya. Abo bambasaza. Be baawa Hariya. Ne bawana abamagombolwa pikipiki. Bano si bakulu baabika. Bakulu baabika bwe bukyobaawo bwavumirira abataka okufuna ssente mu mbuulire mu kikamu akateekamu ssente meka zituuke ku mutaka alye bulungi. Omutaka ogwo omwami Godfrey Kirumira ye yawa Shiba Kalungi emmotoka. Omukulu w'ekika ky'Engeye. Abataka abalala bonna be tuyina bavubuka bakola n'amaanyi gaabwe. Pozi okukitereezaamu. Shiba Kalungi si ono omuyimbi. Jejja minge Shiba Kalungi. Nkireete ntya Sheba. Naye anyway. Shiba Kalungi. Jejja wamaze nkutumiddeko nze mbawagira. Oyo mukulu w'ekika ky'Engeye mukwano gwange. Muli myaje jimu. Twemanyi betu tuli myaka gye. Tugenda bawumbi ataka. Era tubayo tuulamu ne tunyumyamu. Jejja muteesaasira keyanna muyimba nkutumirako. Oyo naye mukwano gwange. Wengo nganti bali mu myaka embi. Babeera bonna n'omukulu oyo. Mengo bwe yagala nga yanyiize. Bali ofuna ettaka etulage we yali. Mengo bwe yali nga mu ndagano y'olwende gaba ettaka bwe yabawa obutaka. Kati tugamenti baaleseewo lye baagaba. Kati olwo yabakolera etya kati olw'ebika olw'okuba abazungu bajja kutukakkanya mu madiini. Ekireese eddiini si kuba ndi Katonda agyagala. Baali banoonya bwe batwawula na kukakkanya Buganda. Kati abakulu b'ebika olwo mu structure ya Buganda bo bafuna ki oba baliwa? Nakubanga omuyise mulumbe nagamba nti mpa amafuta n'okwatibwa kisano mu miliyoni 2. Kati balina nti headquarters zaabwe aboolugave. N'obutaka gye buli e Katende baali bagenda kutundawo. Semakula ye yakulya n'olukiiko olutunda emmere ku Fietala Bonita ne tufuna obwo. Era y'omu ku baali abasaale mu kusonda essente ezigula obutaka bw'aboolugave. Misa kisemakula papa. Wano baali baagala okuyisa we baatema omuti. Agwo muti nabukaluguleke. Waffe Katende. Wano waggulu wano. Batugambe nti eritaka twafuna lyaffe. Tugende ku butaka bw'Abekkobe. Jjajja Namwama Dr. Agustini Mutumba. Ettaka ly'Abekkobe we liri obutaka bw'Abekkobe. Baagabawo Bangeye. Matayo Kisuule yagaba n'eyo yonna eggombolola. Baya Abakatuliki. Manyanga aga amasaza. Omuntu ajja n'agamba afunye ssente za Museveni bafunye. Ani atalina zize. Nze njaba mumbuulire. Anyway. Tweyanza nnyo Mzee Magala. Abantu bave ku bataka
nga buli mukolo ogwetaaga ssente president yagujjako. Kitegedde. Uganda weeri tekyayagala buntu bulamu, yagala bagagga. Kiddemu. Uganda weeri tekyayagala buntu bulamu, yagala bagagga. Nze kankuwa ekyokulabirako. Lwaba kijja kuba kibi. Nze ndabye ku bantu ab'amaanyi nga balina ssente nga tebabangako lunaku na lumu mukwano gwa Buganda nga n'ekirungi takyogeranga ku Buganda naye nga bw'otuuka ku ntebe ezisooka mu maaso be basooka lwakuba baki bagagga. Teri mutaka wa kika gwe bajja kuwa buli kitiibwa nga mwavu. Ekyo nze sisobola kikkiriza. Tulabire kuffe ffe twali banaku ng'ebika tebitumanyi. Bamala kujja nti bwe twogera bawulira. Kati tulina ebika na buli mukolo Magala tulina omukolo egindi. Ebika twakabibeeramu. Muntu amala kumanya nti kati Magala ne bwe muyita ne asobola okujja ng'alidde. Tuleke kuvoola abataka nga tubavuma. Ati goya kuŋŋamba nze bukyanga nina obumbi bubiri nga waliyo omukolo oguli Emmengo lwa Tampita. Babajja kuyita. Lwasa mu 2018 yateeka omukolo gw'amazaalibwa ga Ssaabasajja. E Masaka. E Masaka. Ati mu mwaka ki? 2018 nga 13 ogwokuna. Mbuulira kati bakamuwa kaadi mmeka bukya bagamba nti takyalina ssente. Lwasa yennyini kasita mukwano gwo n'entebe zonna Lwasa Invets ye yazitekeka na buli ekyalibwa Evina Maria bwe bamwogerako nti takyali mugagga mubuuza alina kaadi mmeka nga zimuyita. Jomayi yabadde ategeka enkuuka adde ateeka mu ssente kweno gy'atandikira bamuyita. Simanyi. Uganda abantu beewa ekitiibwa bokka ba mulundi ogwo bagagga. Era Kazibwe Kapo yayogera ekigambo nze ndi mabega we. Yagamba buli bwogendanga ku mukono ne batakuwawo otuulo omanya tolina mugaso. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Teriyo muntu alina ssente atalina mugaso eri bulamu bwa ggwanga lino. Ngani. Walabeka seka bali kwategeeza jali yazze ekibuli. Tumutendedwa kuba nti alina imaani nnyo. Zadde nkalo. Ssente. Omuntu yenna bw'aba omugagga aba amanyibwa nze njagala abongere n'ekizimbe ekirala abongere n'ekirala ne bw'aba abazimba kyenkana mapeera. Be basoose okusaba pulezidenti. Be basoose. Ekivumya abataka nti basabye pulezidenti ettaka. Bo bandirisabye ani alina obuyinza oligaba. Ba mu Uganda yasembayo yasula ne Katonda ba Luganda ba signing off ofe ba Luganda bali bati ne Katonda. Mzee Magala Nze bino abantu bebedo okuza nze bompita sigenda nze ne bwanga nti jangu osule wane nnaku 3 ng'osula bweru ojja kundaba
ku State House bwengenda nenfuna essente. Omuntu bulamu tebutwala mwana ku ssomero. Tebufumba mmere nejja. Bajjajja abataka mwenna abagenze ne mufuna ebintu bamba muli batuufu nze ndi mabega wammwe. Aba bavuma n'abaana leero tebasomye. Mwafunye akasente tewali mwana w'oyo atasomye leero. Owaye jangu. Nze ndi mabega waabwe. Sinza nakubekwekerera nze singa balekawo ettaka eryabwe lye baagabana ne bajja basabiriza President Museveni. Ekyo kirala. Kati kangwe effamile ya Sulmani Nakatanza yafuna mayiro 9. Kati omwana wa Nakatanza wajja n'asaba ettaka kikyamu. Twogere ku Nakibinge. Jjajjaffe. Bafuna sikwe ya mayiro 40. Omunana baakuba kuva Kibuli paka Kawempe. Oyo bwasaba mukyamu. Twogere ku famile ya Ameria. Bafuna mayiro 8. Ameria kyambadde. Nenna kivuba wonna okugenda paka nama vitaka lyabwe edane bagenda bali kuba emiti yana kuva busuubizi genda awo lyabwe. Oyo bwasaba mukyamu nze bambuulire bajjajjaffe ab'obusolya ettaka lye bataakuumye bajje basabirize tubanenye. Awo. Ne basajja batubadde batuula bali mu kawooteri kasiikana muwogo. Omukulu jjajja omukulu wa Kasoya n'atuula ku muwogo omusiike agirako ennyaanya mbu bataddeko n'obutungulu. Najjajja omukulu w'ekika bw'atuula. Ne bafuna we banaatuula walungi okuleka fitina z'abantu abataagala bantu babe bulungi. Katikkiro teyabaddeyo. Ye ayina waafunira n'emmoloka mwatambulira oziraba. Ng'oggyeko Siba kalungi jjajja omukulu Kasujja Kyesiiga. Omukulu w'ekika alina emmotoka ennungi. Abalala bye balina baasoma bisome nga dokita ow'ekika ky'ekkobe. Balina byabwe nga buntu. Kiki balina ekyobwajjajja kye tubeenyumirizaamu. Nga naye obutaka obaagenda ku ttaka oliri olwa Kabaka baali batunda. Era eddala liri ku mayiro landi y'abantu. Mzee Magala. Katikkiro yadde talina nsonga emutwala wabi. Katukome wano olunaku lwa leero. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abanvuma mwenna mbatumiddeko kuba nnyinza obutadda. Bagenda kunvuma. Tewali ajja kuvuma. Abantu b'ensi tebaagala afuna birungi. Kati gwe sigala ku kikyo. Nze sisobola kivaako. Sigala ku kikyo. Kasita nasanga jjajja omukulu wa Kasolya ng'atudde basiika muwogo gwe basalirako ennyaanya n'obutungulu. Ekyo kyokka kyammala. Nze era nawadde musanyufu nnyo. Mubeere bulungi. Nga tetunnabagenda bannange. Tulina show gye tukoze esoose ku Sunday ssaawa 3. Ate eno yadde. Mboozi ya mizimu. Eno bajja gira before Sunday. Eri ya mboozi ya mizimu. Very, very interesting show. So Sunday 9 p.m. be sure to catch it. For now, bani mata bacho mukeya service temwerabira banne mujje mumpagire mumpa abantu abaana bamwe bezoza anywa omwega anywa enjaga amayirungi mumumpe olina mukyala wa amajini gamusobyako. Nina eddagala erigoba amajini mata bacho mukeya service moga azimbira ddala building company akuba peva ne 99 tunywako n'oboogi tetulyako n'emmere mumpagire nzimbe ennyumba ez'amwogo ku bbeeyi ennungi mujje muntuukirire. Abagenda bandiko myofino service yasangula abafubo yasimira muntu ontana ya kitiibwa mututuukire ku 0774 790 120 ya WhatsApp 0708 247 abagenda bandikomyewo eyo company eziika bafu ekitabo abafuga banentaka mu ndagaano y'olwenda kigula emitwalo 10 akyagala kuba ku simu 0774 790 120 tugenda kitongoza nga 12 omwezi ogwe 12 nezifeetalo bwenda tetunagisasula tetugiranga awo mu kibuga Kampala niyo looya. Mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujjera kutoka ndi mbuzi
sizaalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange. Abakyala abo boolaba babbi. Abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda yekyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Shakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange.